abasikiriza endala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Weewaawo twebaza mukama nti abukeseza n'olwaleero sirwamanyi sirwabuyinza bino lwekise tugulumiza mukama nebaza mukama okubanga nti leero nze nyemeriddeko mu maaso gammwe sinze wabula erinnya lye liba ligulumizibwa. Haleluya. Kaseera kano ntizaiko mu maaso gammwe nga mu mwezi guno nsaba tusabireko obulamu bwaffe, nsaba tusabireko embeera zaffe zonna tusabe tulabe nga omwezi guno kyetubadde tetunafuna mu mwaka guno nga kisoboka mu linnya erya Yesu tugenda kifuna, ekitanabasoboka nga tetumalaako mwaka guno nga tugendamu omujja. Leka tulabe nga Mukama yanukula essaala zaffe mu mwezi egitandika gyennyini. Omusingi gw'osima ku ntandikwa gukolera omusingi ogw'omaaso. Ennyumba bw'ogisima omusingi ng'ogisimye nti ya myaliro ebiri era egenda kumaliriza ya myaliro ebiri, omusingi gwe gwogera kyogenda obeera nakyo. So owooluganda abadde aweddemu essuubi, muganda wange mwannyinaze mukwano gwange abadde aweddemu essuubi ng'olaba omwaka gugenze tolina kyotanafuna, olina by'otannafuna by'obadde otegese nga Mukama tannabikuwa, ekiseera kyekyo. Omwezi guno leka tukume ekyoto ekitazikira mu ffe, leka tukume ekyoto tumuyite anatuyitaba olwaleero. Mu mwezi guno Mukama agenda twanukula, mu mwezi guno Mukama agenda twanukula. Tugenda yengera omwaka omujja nga buli omu alina obujulizi mu ngalo ze, ng'olina obujulizi nga nange nina obujulizi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda tambulirako mu kyawandiikibwa kyaffe olunaku olwaleero kya Yeremiya. Haleluya. Yeremiya atugamba, Yeremiya 3:3 gye tugenda otambuliramu. Haleluya. Haleluya. Tugenda tambulira mu Yeremiya 3:3. Lwaki tugenda tambulira mu Yeremiya 3:3? Mukama yatugamba mumpite n'abayitaba n'embeeresa ebikulu. Haleluya. Mukama yatugamba, si ffe twegamba. Bw'aba yatugamba tumuyite. Haleluya. Tumuyite olwaleero mu mwezi guno. Leka tuyite Mukama nga bw'obadde tomuyitangako. Leka tumukowoole nga bw'obadde tonnamukowoola. Olunyiriri lwaffe lutambulidde mu Yeremiya 3:3. Haleluya. Lugamba mpita nange nakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Haleluya. Bw'aba atugambye tumuyite ajja twolesa ebikulu, ajja twolesa ebyo ebizibu bye tutamanyi ne bye tumanyi. Tumuyite. Muganda wange Mukama ajja kulabula nti awolera emmere gy'ogenda okulya erimu akatwa tolya. Agenda kulabula akugambe leero awo wogenda oyita toyitawo. Agenda kulabula ye yennyini agenda kwolesa ebikulu ebirungi n'ebibi nga yagenda obikwolesa olunaku olwaleero. Muganda wange tugenda tambulira mu kitabo kino, tugenda tambulira mu kukoowoola Mukama omwezi guno gugweko nga tusimye omusingi gwaffe ogw'omwaka omujja. Tusabire ku nsi yaffe tugisimire omusingi omujja, emirimu emingi gye gibadde gitambuliramu. Tusabire amagenda gaffe, emirimu gyaffe, tusabire buli kyaffe abooluganda. Kyonna ky'obadde oyina ng'olaba nti no tonnabakifuna, owooluganda kankubulire togwa mumanyi, togwa mu ssuubi. Ke kaseera kano ke kaseera tetukeereye. Haleluya. Tetukeereye. Mugamba mumpite n'abayitaba. Waliwo akayimba kagamba nti mpita nakuyitaba noonya olondaba, natambula nga bw'oli kubanga banoonya bandaba. Wulira gwe mpita nakuyitaba noonya olondaba, sembera nansembera nga bw'oli kubanga banoonya bandaba. Abamunoonya bamulaba,
abamuyita bayitaba, abasembera gyali abasemberera. Kati muganda wange wonna wobadde wasesetuka, wobadde wavwamu amaanyi, ke kaseera akalunaku olwaleero tuli mu sememeza ffe wa Mukama Taata. Taata tujja maaso go mukwano gwange, tusooka okwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu mukwano gwange. Ffe baani abalamu ayi Katonda wange, ffe baani abakyayatula nti Yesu ye Mukama, ffe baani boogulumiza okutuuka akaseera kano nga tuli b'amaanyi, twogera nti ye tuli balamu, tukyayitaba ne batuyita nti gundi nogamba wangi. Webala omutukuvu w'abatukuvu, webala omusumba omulungi, twala ekitiibwa, twala amatendo, ogulumizibwa, tenderezebwa, oli w'amaanyi, teryakwenkana, teryakufaanana. Mu kaseera kano nga tuzze mu maaso go mukwano gwange, tusooka okuwaayo emmeme zaffe gy'oli mukwano. Jangu otuule mu zo omwoyo wa Mukama Taata, jangu otuule mu zo Kitaffe Omwana Taata, jangu Taata wange omulungi wange, jangu ofuge we tubadde twefuga ffe ffennyini, jangu otulungamye Taata wange, wamba ebyo byonna ebibadde bituwamba obitwale gwe gy'otuule mu ffe mukwano gwange. Emitima egibadde giweddemu essuubi, gwe oba oleeta essuubi mukwano gwange, kubanga ye gwe atenkanika, ye gwe Katonda asaasira, ye gwe Katonda ayagala abatagalika. Ne bwe tuba tusaabanye ebibi byaffe, gwe watugambamu omugye ebibi byaffe ebinabyamu ne birabanga bitwakadde nga bbandera emmyufu n'abanaaza ne mbatukuza. Taata kyova olaba tukomyewo gy'oli Katonda wange, tukomyewo gy'oli omusumba omulungi, nga yeggwe kyetaago kyaffe, yeggwe essuubi lyaffe, yeggwe maanyi gaffe, yeggwe munoonya waffe, yeggwe Katonda ow'amaanyi. Tukwetaaga mukwano gwange, tukunoonya ssebo wange, tukwagala ggwe mutonzi atonda eggulu n'ensi. Taata jangu ofuge mukwano gwange, tunazeeko empita mbi obutasonyiwa muffe, ebibadde bitwakadde muffe, ebibadde bigulumidde mu kaseera kano tukowoola. Taata wange omulungi, saasira olw'okwemulugunya, saasira olw'ebigambo byaffe. Tubadde twogera bya bukaawu, tubadde twogera bya bukyamu, tetusaanidde mukwano gwange, nga tetusaanidde Taata wange, tetuli abo b'oyagala, tetuli abo b'oyita. Taata wange olwaliro tusaba otunaaze n'otutukuze Taata, ng'otugambye nti no tukuyita onootwolesa ebikulu banje Mukama Taata. Tubadde tetulina kye tumanyi, ng'ebuziba bwe tetunnakutegeera, ni Taata tukukoowoola olwaleero Taata wange, ojja ofugire muffe, ojja otwolesa ebikulu. Ayi Katonda wange, tuyimusa abaana baffe, tuyimusa abaami baffe, tuyimusa emirimu gyaffe, tuyimusa eggwanga lyaffe. Aye Katonda omulungi, jangu otwolese ebikulu ku lw'eggwanga Mukama, jangu otwolese ebikulu ku lw'abaana baffe Mukama, nga bagenda okuddayo mu masomero. Mukwano omubi COVID Mukama abadde abasibira awaka, olwaleero twolese ebikulu Mukama, twolese eby'amaanyi Mukama. Taata twolese oyo omubi ayagala okulumbagana ezzadde lyo. Taata emiti emito gyegigumira ezibira. Taata naye abaana baffe emisingi gikka, emisingi gyonooneka, abaana batandise kutambula nga bwe baagala. Naye Katonda wange omulungi, ye gwe watusuubiza n'ogamba abaana baffe banaafugibwa nga ggwe. Tuyimusa eggwanga lyaffe, tuyimusa abaana baffe Mukama. Yimirira mukwano gwange ku lw'omwana oyo omulwadde, omwana oyo atatambula, omwana oyo atayogera, omwana oyo eyaziŋŋama. Taata ye gwe atambuza, tulabanga watambuza omusajja eyali agongobalidde emyaka emingi Mukama, n'omwana oyo akukoowoola, omukyalo oyo akuyita ku lw'omwana oyo atatambula, omwami oyo akuyita ku lw'omwami oyo atatambula, ku lw'emirimu egiziŋŋamye Mukama ye gwe agyetambuza. Taata Yesu wange, nkukoowoola olwaleero ku lw'emirimu gyaffe egiziŋŋamye gisitule nateera Mukama, ku lw'abo abatalina mirimu. Taata nkukoowoola, abaagala salary increment Mukama nkuyita mukwano olwaleero, abaagala obumu wakati wa boosi n'omukozesa Mukama tukwetaaga. Ye gwe Katonda eyagamba nti emitima gy'abakabaka giri mu ngalo z'Omukama, buli mutima ogw'ejjinja ogubadde muffe Mukama, ogubadde mu bakama baffe, kyusa mukwano gwange, egyo ejjinja ogiggyemu, tuweegye ennyama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa endowooza zaffe, kyusa enfumiitiriza zaffe. Tubadde tulowooza bukaawu, tubadde tulowooza bukyawe, tubadde tulowooza nti tuweddemu essuubi, omwaka gugenze naye tugukozeemu ki? Naye Taata wange ye gwe atuukira mu kaseera akakatigizigi, atakeerewa, atakeera, atuukira mu kaseera katuufu. Taata tukwetaaga olwaleero
tukwetaaga ku mwezi guno Mukama ogwa Desemba Taata gwe mazaalibwako. Leka buli kyaffe ekibadde kyafunibwa tukizaale Mukama, ekibi kizaalibwe, ekirungi kizaalibwe mu linnya lya Yesu. Ekibi kitufulumemu, ekirungi kitutuulemu. Ayi Katonda wange, twagala amagoba Mukama, twagala amagoba Taata, twagala amagoba mu mwezi guno Mukama. Leka tuyimbe nga Merry Christmas and Happy New Year, nga buli kimu tuli basanyufu, nga tulaba nga Merry erimu ya muffe Mukama, so si kubiyimbira nga naye nga tetulina kye tukyusiddwamu. Taata, teri kikulema mukwano, gwasobola Mukama, gwayinza byonna. Oli Katonda ayanukuza omuliro weguba gwaka, ate anayinza okugamba nti nedda weguba gugenda kuzikirizibwa omubisi Sitaani ani agamba nti nedda. Taata, tusaba olumbagana enkambi y'omubi Sitaani gy'abadde yatuteeka obutakulaakulana, obutabotola, obutayitawo Mukama, wetwanafuira tuzendekayo omubi Sitaani. Tumusindiikiriza okufuluma amagenda gaffe, tumusindiikiriza okufuluma ebyaffe. Ye gwe Katonda asuubiza agamba kibe ne kiba. Taata, bw'oba otugambye tukuyite, olwaleero tukuyita otulwanira entalo ez'omubiri n'ez'omwoyo ezitambulira Mukama Taata ku social media Mukama, ezitambulira Mukama ku bazadde baffe Mukama, ezitambulira Mukama ku mirimu gyaffe Mukama, ezitambulira Mukama ku lw'abo abatalina mirimu ne bibanga balinnya ennyonyi, abamu bali waka Mukama nga banoonyeza emirimu n'obwoya bwawedde mu magulu. Naye ye gwe Katonda agamba kibe ne kiba. Ye gwe Katonda aleeta emirembe Mukama, leeta emirembe mu bulamu bwaffe, leeta emirembe. Ye gwe Katonda mirembe, ye gwe Katonda ssanyu. Tuleetere essanyu muffe, ensi yaffe ebeemu essanyu, ensi yaffe ebeemu emirembe, enganda zaffe zibe za mirembe. Omwoyo ogw'okufa Mukama tugugaana. Omwezi guno ogusembayo abantu bafiiramu mubaamu saddaaka. Taata, tugaana egyo emyoyo egikumibwa, ebyoto ebikumibwa eby'omubi Sitaani, byonna tubizikiriza mu linnya lya Yesu. Sitaani tulina buyinza, Sitaani tukufulumya amayumba muli, Sitaani tukufulumya omwoyo gwa kisidenti. Fuluma muganda wange, obaddenga ewaka mwezi guno we gutuuka ofiirwa, olwaleero mugambe Mukama ku mulundi guno Mukama ekimala kimala. Siddamu kuziika, siddamu kuwulira mawulire mabi, njagala mpulira mawulire malungi, mawulire ga kubotola, mawulire ga feva, mawulire ga kumanya na kutegeera. Olwaleero ebibadde byagaana tubizikiriza, tubizikiriza. Ebibadde bitwetera okugaana okubotola, ebibadde bituletera okudda emabega, nga byokola bidda mabega, byokola bisibibwa omubi Sitaani. Olwaleero tubizikiriza, tuyita omwoyo wa Mukama ajja atuulawo ababadde ekibi, ajja atuulawo ababadde bitulemesa, ababadde batumibwa ebyoto ebibadde bikumibwa. Tubizikiriza n'omuliro ogw'omwana gw'endiga, tubifukamu amazzi agayiika mu mbiriizi ze mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'abakabaka, weebale omusumba omulungi. Bw'otuuka owangula, wuluguma Taata, wuluguma. Olwaleero tewabaawo akasigala mu linnya lya Yesu. Ekibadde kikwata eggwanga, ekibadde kikwata omukyalo oyo, ekibadde kikwata omwami oyo, ebirwadde by'emigongo, birwadde by'ebifuba eby'omunda, birwadde by'amagulu, birwadde by'emitima, birwadde bya sekoseroze, ebirwadde byonna eby'ebibumba, byonna tubizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ebiremesa emirimu okubotola, olwaleero tugaana omubi, ebireetera entalo mu mayumba, mu maka, mu bufumbo, okudibankana, byonna olwaleero tubizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'abakabaka, weebale omusumba omulungi. Tuwaayo okusaba kwaffe n'okusiiba Taata Kabaka w'abakabaka, tuwaayo saddaaka eno Mukama Taata ogisiime mukwano gwange. Tuwaayo olunaku luno Mukama, tuwaayo wiiki eno, tuwaayo omwezi guno, tuwaayo omwaka guno ogujja tuguwonga gy'oli. Oba otwala obufuzi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata, tukkiriza, tuyimusa okukkiriza kwaffe gy'oli Mukama. Ogamba abali babiri abasatu ndi bamasekkati gaffe. Taata, ffe tusingawo Mukama, tuyimusa okukkiriza kwaffe nti buli kye tusabye tugenda kukolebwako mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata, okusaba kwaffe naye okukola kukwo. Ate Mukama Taata wagamba abajjukiza ba Mukama temukoowa paka nga Yerusaalemi efuuse ettendo. Taata, tetugenda koowa okuleka nga tulabye ettendo mu Yerusaalemi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata, tetusaba, tetuduumira,
wabula twewombeese gy'oli nga tukkiriza nti buli kye tusabye okusaba kwaffe naye okukola kukwo. Kola okwagala kwa Mukama Taata nga bw'oyagala tutambule, nga bw'oyagala tuwangule, bw'oba otukolera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka w'abakabaka. Batugambe mujjanga gye ndi musabe nga bwe mutye nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe, naffe tusonyiwe abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye tukolerera omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okufuukibwa eky'Omwoyo Omutuukirivu beere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitangwamu. Amiina era amiina. Baganda bange, twebaza Mukama olw'akaseera kano, si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisa tugulumiza Mukama. Weewaawo akaseera kano mukwano abadde tannaba kusubscribinga, mukwano n'oba ow'embefu nkwegayiridde mukwano, nsaba osubscribinge osobola okufunanga vidiyo ezijja buli lunaku, osobola okufunanga essaala y'olunaku, ogitambuliremu. Mukama agenda kuweeramu omukisa. Kyeyalinga ko naawe awali akadde kabbeero, Mukama ajja kumpeera omukisa. Bw'oba obadde tomanyi ngeri ki gy'okikolamu, nkuteera waawo akantu akakuyambako okulagirira nti koona wano awamyufu, koone wano n'ekigalo kimpe ne komenti. Olina ekirwadde ky'oyitamu, oyinza okuba olina ekizibu ky'oyitamu, muganda wange togaana, totya, ngamba, yogera mu inbox awo, komentinga. Tugenda kusabira wamu nga tukkiriza Mukama agenda kuwonya. Mukama wayina empisa gy'akuyitamu, ye Katonda akyusa emitima, ajja mukyusa. Oyina embeera gy'oyitamu ey'amaziga, ye Mukama Katonda akyusa ebyo byonna ebyanditulemesezza okubotola. So muganda wange totya, buli wootiririra omulabe Setaani agenda kuwangula. Nebaza buli sekinoomu avuddeyo na subscribing natwala akadde n'atambulira mu ssaala eno. Mukama akumpeera omukisa, nawuliriza ebigambo bye njogera. Sinze wabula erinnya lye baligulumiza. Munze temuli kitiibwa, temuliimu wadde, temuli, nze ndi lusiriŋŋanye. Naye bw'oba otwala obudde bwo n'owuliriza ebigambo byange, n'owuliriza ebigambo Mukama ebyo byakutumidde, weebale. Totuula, towuliriza wekka. Eriyo mukwano gwo, eriyo muganda wo, eriyo muzadde wo ayita mu mbeera eyo, musheyalingereko. Akumpeera omukisa era akunjagalira Yesu Kristo. Mbaagala nnyo naye nga Yesu yasinga otwagala, kubanga ye atwegala kyenkanyi. Ffe abaana bantu twekubiramu naye ye atwagala kyenkanyi. Abampeera omukisa banjagalire Yesu. Shalom, shalom, shalom.